Abantu kale ndeshira abantu bagamba ddala SUNA tuzze tumulabirako ye muntu omu ku bayimbi abasitanize nga talina hit buli mwaka naye nga asobola okubeera nga asustaininga obulamu bwe nti SUNA yenga ye mwami musiraamu ate nga tumugobererako ne mu ddiini yandibadde omuntu asonyiwa. Nyabo kankubuuze. Tombuuza nze mbuuza. Kale kankugambe kyonna kiki. Omanye eddiini yange gye nsoma. Nkumanyinga omwami omusiraamu. Okakasa. Akati gambabuulire. Olwaleero kambasomese na busomesa sijja bawulira. Bwe mbanga mugenda kukyaza omuntu ku TV zamwe musoke mukole survey omuntu genda ogenza okukyaza kyeki muliko updates. So si kujja wano notandika kwogera nga bw'oyagala. Nkyaza ng'omanye ekinkwatako oba tolina kinkwatako tonkyaza. Toddamu kumbuza bibuuzo nga tomanyi bikwatako please. Toddamu kumbuza bibuuzo by'otamanyi bikwatako. Nkyaza ng'omaze okunkolako ki? Okakasa ndi musiraamu. Nkumanyinga omusajja omusiraamu ne SUNA. Mutukoleko survey nga tetuzze kulwana SUNA. Respect yourself and your career. Otegera oli mu kamera SUNA totulabisa. Omukutu oliko Tracetalk YouTube channel kwoli nakugamba tugenda kuba tubawa amawulire agaba gakagwawo mu buli kasonda mu buli kanyomero tuba tugakusakira nitugakwete wano ku Tracetalk kyolina okukola gw'otannaba subscribinga eya subscribing edda omulimu gw'okola gwa ttendo. Kaakati ka video k'ova okulaba omulangira SUNA yabadde akyaddeko ku TV emu emanyiddwa nga TV ya SK Mbuga wano nno we yalagidde presenter oyo nti ye takyayagala kumanyirwa oba okitegedde. Omanyi omulangira SUNA ono yemu kwaba abayimbi ba legend be tulinawo abadde bayisibwamu ennyo amaaso oba okitegeera naye okuva bwe yalwanya olutalo lwa Case ne banne be yatadde ekitalya ate abantu bagenda mu maaso n'okuba nti ate bamuwa ekitiibwa mu ngeri emu oba endala saako n'abayimbi okutwaliza wamu. Omulangira SUNA olwakyaziddwa ku TV akatambi nga wova okukalaba just ndi mu kutemeratemeramu nkulage omulangira SUNA kati kyeki ye muntu kati atakyayagala kumanya oba atakyayagala kumanyirwa. Omanyi ba presenter bano abasinga abajja ku ma TV bajja nga tebali professional asobola okubuuza omuntu ekibuuzo ekimujjako oba ekimujja mu mbeera ye tayagala kumanya ye kyafaako kukubuuza gwe omuddemu. Tujjukira omulangira SUNA yaliko omusiraamu yali ebiseera emabega naye ekyo yakikola okusiraamuka olw'ensonga yali afunye omukazi omusiraamu naye ate eyo yavaayo bwe yafuna omukazi omulala n'adda mu ddiini ye. Kaakati ekyamugye mu mbeera ye pulezidenti yamubuuzizza okyo kwe ku kyeddiini oba okitegedde ate n'akiremerako. So omulangira SUNA yakyankalanye nnyo n'agamba pulezidenta nti bwe muba mukyazanga omuntu olulala musoke mukolangako analysis oba okitegedde oba research nti omusajja gwe tugenda okukyaza ono noono biki ebimukwatako than okusinga okumala gaweereza ebintu gwe byolowooza nti bijja mu kitiibwa kye ekyoba pulezidenta naye ate nga bikuweebuula saako n'okukyankalanya oyo gw'oba okyazizza. So yakyankalanye nnyo oluvannyuma lw'okuwulira obusungu obungi yavudde ku interview gye badde bamukyaza mu kamera n'atambula n'agenda. Kikulaga ki? Kikulaga nti omulangira SUNA takyayagala kumanyirwa oba takyayagala kumanya takyayagala kudiringana bapurezenta bonna abatali professional oba okitegedde abayimbi okola interviews kwagamba TV tebasasulwa just ajja n'omukolako interview. Tukimanyi omulangira SUNA essaawa zino yaliko alina amawulire agatunda mubimanyi yasiibizza ba Case abadde beefudde ab'ekitalo sigamba nti ekyo tuwagira naye mu ngeri emu oba endala omuntu aba asanamu ka discipline oba okitegedde. So naye nga bwe kito bwe kiri omulangira SUNA munyiivu nnyo ensonga kati azikwata kintu kikulu oba okitegedde ensonga azikwata kintu kikulu takyayagala kamanyiiro eri pulezidenta yenna gw'atalabamu mulamwa okumubuuza ebintu eby'ekisiru takyayagala kumanya kasasiro oyo oba okitegeera. So amawulire ge gagali ku side eyo naye nga subscribinga ku Tracetalk so okuba nti ate tuyongerayo ddala n'amawulire. Mubeere bulungi mweraba.